buli kimu kiri fine. Ndi mu nnyonyi ntudde ngenda Uganda nzira waka kusanga family. Mr. Eli, the ambassador of Denmark, Mr. Sentongo, Honorable Okero Liema, the Speaker of the Parliament of Uganda, Honorable Rebecca Kadaga, na mama bubaka nabulaba era webale nnyo webalire ddala bannange mwenna buli mu kiti kyalina kya contributinze ku mbeera eno gye mbaddemu kubanga ebintu byadde biconfusinga era singa wadde mbadde nera oyo omulungi ng'ate nange mbadde nasoma amateeka nga ngezaako okwedifendinga naye era byandibadde biremesebwa singa mbadde siinaako bantu bafollowinga okuva emabega. Nenga banaye nsiima nnyo naye ate nkonde muninga nnyo abo abantu abakozesa offices zaabwe mu bukyamu ne bakola ebintu okulumya bannayuganda ne muleeta confusion mu ministry eza Uganda ne batandika okubanga nga bambi nabo batandika okutambula okudde eno nga tebamanyi kintu gye kiva. Bannange mutereze emirimu gyammwe muleke kuvumaganya ggwanga lyaffe kubanga abakozi bagezaako okukola ebintu ebituufu. So bannange nzija Uganda era nze nkimanyi Uganda ntukira mu ntalo sijja kusirika nga bwe mulowooza nti mubadde mwansirisa. Sisobola kusirika, nina okujja eddoboozi okutuuka abakulu ababasinga bwe banaabategeera ne bamanya kiki kye mukola ne bamanya ne biki bye mukozesa offices zammwe mu bukyamu. Era neebaza bannange ababadde banwanirako kugeza okugamba okulagira ddala nga okusingira ddala nga Ministry of Foreign Affairs. Bannaye mufubye nnyo mulwanyi nnyo okuva lumawuli omulanga gwange mbadde mufolowinga ensonga zino nga mbalaba naalongo nkulabye naawe kooli. Bannange mwenna mwebale buli omu mu kiti kye, mwenna mbalengera ab'emikwano mbagala nnyo. Kino kyenvuddemu kyemponye kati step eddako ya claiming remedies oba damages ate era nga bagenda kuzimpa. Naye ekyandibadde kikulu nnyo naye ekisinga okunnuma okuba nti omuntu asobola okuwaako obujulizi eyandibadde akudifendinga. Omuntu nakuwaako obujulizi nga tamanyi naki kyawaako obujulizi naye nga byawaako byonna obujulizi bya kisiru bya busiru. Kale kinnumye nnyo era kimpadde ekyokuyiga kingi kati era nina okujjaawo naye mba nga nkola ki nga bwe mumanyi nze sisirika kubanga sijja kuddaawo nsirike ku mbeera eriwo. Tulina okulwanira ewamu okulaba nti tusobola ovinga purobulemu eno. Eno purobulemu teva ku mukulembeze wa ggwanga nedda, eva ku abo be bawa offices ne muzikozesa mu bukyamu. Bantu mwe muli babi nnyo, muli bakyamu era tulina okulwana nammwe mu mbeera yonna okulaba nga tutereeza ebyagaana ebiremye ebisobye. Nze sisirika nti mummanyi kati era ntandika olutalo lwange lutandikiddewo olwaleero era ndulanga. Tujja kutambula mpola okutuuka bwe tunaatuuka kwasembayo temunnyonnyola ekintu kino. Amannya ngalina kubanga empapula nzirina wano oba muninda ku kisaawe muninde naye ate era simujja kusobola olw'ensonga nti ne ku kisaawe ate nange ninawo abakulu abategeera ensonga zange ababadde babifollowinga abanindiridde okubawa ripooti. So awo simanyi kye mugenda kukola wabula tujja kulwana kyonna ekinaawawo kijja kubaawo naye nga sijja kusirika. Naye nga nsanyuse nnyo bannange okuba nga mbasanze abalwadde mbasaasira nammwe abakugamba abali obulungi mwebale kuba bulungi. Ate nenjogerako n'eri abaki banaye n'ebyokwogera sirina nnyo bingi kubanga ndowooza nina kumala kutuubula wansi nensooka nentegeera ekigenda mu maaso bulungi nensooka nembabubulira ebintu nga mbisengezze bulungi.
oba ssanyu lyenina nga lingi simanyi, naye nga mwebale nnyo okuba wamu nange era nga bannange mbaagala nnyo. Naye nga omukyala Honorable Rebecca Kadaga mwebaza nnyo 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 Minister for Foreign Affairs, State Minister for Foreign Affairs Honorable Okiri Olyema, Mr. Sentongo Charles, Ambassador of Denmark Mr. Eli, oyo nno yabaddewo yeyandetera ne looya gwe tukolaganye naye ne tubanga amateeka tugatafuta ffenna. Omanyi nze nasoma amateeka, mbadde nasoma amateeka ebbanga limaze mu kkomera siryonoonye, kubanga nze mmanyi nti in every crisis there is an opportunity. Kino nakitwala nga opportunity ebbanga limaze mu kkomera okubanga njiga amateeka n'okuyiga olulimi lwa Spanish. I speak Spanish very well. Hablo español muy bien, muy bien. Speak very well Spanish. So kati nembanga at least ebbanga lyemaze nti si ebiseera byange sibimaze nti mbadde kwekubagiza, nedda mbadde nsoma amateeka nakulaba nga nsobola okubaako nebyenjiga byembadde siina mu mutwe. Naye nga mbaagala nnyo bannange, eddwaliro lyaffe ligenda kutandika okutambula ku supiidi ey'ekizungirizi. Eddwaliro ligenda kutandika okutambula ku supiidi ey'ekizungirizi. Bakola ebintu bingi, ngenda kukola ka video mbanyonyole, in fact sigenda kukola video, ngenda kukola press conference nga natuka Uganda mbanyonyole ABCD byonna byonna ebyaliwo. Nebaza omwami gwe bayita Tamale Mirundi, mbadde nfollowinga bu video bwo mbulabye kati, naye Tamale Mirundi weebale nnyo mukulu wange, wategeera abasajja abo n'obategeera obubbi bwabwe, kati kanzije nkuyambeko tubaanike n'obategeera obubbi bwabwe. Bakoze ebintu baagala banyage, naye ng'obbaani bamafiya, nze ndi mafiyoso. So oli bw'aba mafiya, nze ndi mafiyoso, kati kiba kitegeeza mba mbasingako eddaala. Bakoze ekintu abo bennyini no be bavumaganya gavumenti simbi, ffe gavumenti yaffe simbi, era muzeeyi mwebaza nnyo, akoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga abadde mu abo abasajja modolo eyo ng'abafuga. Naye kati ekintu kye balina ate bamulwanyisiza muli abalabe bali muli mu sisitimu. Simanyi kizibu ekyo bwe tugenda kukikola, naye nga tufa emisaayi emito tugenda kusitukirawo, tugenda balwanyisa. Tulina kweyagalira mu ddembe lye tulina ne tulwanyisa abo abalabe, oba okitegeera, kubanga sitwagala mivuyo mu mbeera. Kube bateekawo embeera yonna yonna gye mulaba teva ku bukulembeze, no, eva ku abo abakyama bali mu sisitimu. Era banaye mbabuulira mulina okuba oba abeegendereza ku mbwezo, oba okitegeera. Simanya bulooya buno bulooya bubusipi obutasoma amateeka obukola endagaano bwefuula mbu buli international. Simanya buno babuyita bubusipi modolobo. Tulina okubakolako. So nsituka kati ngenda Uganda, amwe senior citizen, bwe mbanga ntuuse Uganda. Yo government simbi ba mafias, era tulina okuyambako muzeeyi mu kintu ekyo kya mafia. Bo tulina okubakolako bavubuka bannange, muve mu eyo embeera ey'okkaabe ey'okwekubagiza, musitukire wamu mwerwaneko nga mukola ku bamafiya. Abamafiya bali mu sisitimu, babawa ebifo ne badda mu sisitimu, naye ng'abakulu bo tebamanyi bye bala. Kati bo bakola bavumaganya gavumenti. Nenze ntambudde mu nsi wano Sweden, nawo we mulaba wano wendi, amateeka gaawo prosecutor ban'amaanyi mangi nnyo, nti olaba nti omuntu bakusiba emyaka 2 nga tonnaba kugenda mu kooti kuwoza musango, ekintu ekitali Uganda. Waayi? Kubanga Uganda tulina emirembe, kubanga Uganda tulina system entuufu, okitegeera. Naye embeera eriwo nti olaba ne wano Sweden nti mbadde mukomera for almost 2 years. Kati lwakuba nti bo bano bagagga nti bwe bakukozesa, bwe bakukolako ekikyamu nga kino bakuwa remedies, bakusasulira, era bagenda kusasula sente mpitirivu.
okunsasulira byonna byonna ebibaddewo naye nga ekyenyo bagamba nti tulina okwenyumiriza mu ggwanga lyaffe nga bweriri ne watabaawo mbeera kubanga embeera yonna yonna eyinza okubeerawo ate eyonoona bwonooni eno embeera yo nnungi gavumenti simbi naye bamafiya oba ekitegeera bamafiya bannyo ate abakulu tebabategeera babawa office ne bakozesa office mu byekiyaaye nze bamprofilinga buprofilinzi ne bateekayo profilo yange ne bateekayo profilo yange ne banteeka ku international wanted international naye nga ddala mubutuufu natuukawo ne Sweden ne babibuuza prosecutor mu kooti n'agamba mbuye tabiteekangayo bwe nzijayo empapula ze Dubai nga ddala kituufu mbadde ku international wanted kati ani aba yanteekayo bategeera nti kale basindika kye bayita inquiry e Uganda nga ba inquiringa okunze baagala kumanya SK Mbuga yaani ebintu ebityo bamafia bawola ba inquiry bo badda mu creatinga something ne ba creatinga something else ne banteka ku international ne banteka ku wanted international so this is a thing kyenno bagamba nti muyina okutegeera system nga bwetambula baleke basiriwaza baleke bajja kumulamwa temuva kumulamwa kubanga bwe muva kumulamwa eggwanga lyaffe ligenda kwonooneka muyina kulwanyisa ababasiru abali mu system abo abali munda ne babasunsulamu kubanga nga mukulembeze muzeeyi akyalina amaanyi n'abasunsulamu n'agenda nga abasunsulamu naye kasita kati bo bamulwanyisiza muli munda mwirwa kuba muba temubitegeera kati mwe mukyawa buyinza naye ng'obuyinza si bubi Uganda yaffe erimu amateeka kye bayita etteeka erimu kye bayita etteeka kubanga singa nze nali Uganda tebandinsiba emyaka 2 nga sibozibwanga naye bakusiba emyaka 2 nga bakusibidde bwereere kiba kitegeeza singa nalinga omuntu omugonvugonvu oba omuntu eyennyamira singa nafiira mu kkomera okitegeera naye kkomera saafiiriddeyo olw'ensonga nti namanya nentegeera nti wano ndiringa n'abamafiya nange ate ndi mafiya nina kuba mafiyoso nemba nga mbasingako era kikyansomya n'amateeka ndi wakabi nnyo mu mateeka era mwe bulooya mwe simanya bwani simanya bumpanga simanya bwani mwembwa mmwe nzija Uganda mwatankula olutalo mutasobola kulwana ekyo nkibabuulira temusobola kulwana ngenda bayuzayuza mu mateeka ate ngenda bayuzayuza mu mateeka naawe prosecutor simanya international biki osindika otya ebintu ddala ng'ebintu omanyi procedure kubanga bakuwera ekifo ekya international simanya biki nti akulira international relationship nga toyina na procedure tomanyi bw'oyinza kugoberera procedures judicial assistance webeze mu ggwanga ina kuyita mu diplomatic channels those are the proper channels whereby Uganda tuyina ministry of justice bwe tuba nga tulina ministry of justice kiba kitegeeza nti wali olina okuyisa ebintu ministry of justice nekuwa authority nga gwe prosecutor n'obeera ng'osindika byonna ebipapula byewasindika eno naye ng'obisindika kwani osiba omwana w'abandi afiire mu kkomera wali oyagala nfe wali oyagala nkole ki nzijja ngenda bambala mwenna oba mukola ki nze bampita SK Mbuga mwali temusobola kunsirisa okitegeera gavumenti yaffe si mbi ssebo gwayogera nti gavumenti mbi ekyo kijja kunze nze nkugamba through experience gavumenti si mbi naye abamafiya be bakyamu abamafiya bakyamu mu Uganda tuyina eddembe tutambula obudde bwonna bwe twagala tukola ebintu byonna bye twagala tujoganga bwe twagala nze mbadde mu nsi ez'enjawulo oba okitegeera mbadde mu nsi ez'enjawulo bansibire Dubai emyaka emeka mwaka mulamba nga sigenze mu kooti oba okitegeera Dubai tosobola kwogera kintu nga wenjogera kati ku social media nenjogera bampityawo bakwata bansiba mayisa oba okitegeera kabe wane Sweden wennyini wetuli wano oba okitegeera prosecutor alina obuyinza okukusiba mu kooti okukusiba okuteeka mu detention n'amala ebbanga lyonna lyayagala oba myaka 2 nga tanaba kuteeka musango mu kooti naye olwokuba nti nali nasoma amateeka oba okitegeera omulamuzi yawoninga prosecutor
n'amugamba nti gwe prosecutor oyina okufayiringa gundi oyina okuleeta accusation z'ono omusajja n'ofayiringa keesi yo obutasukka lunaku bwe lutyo olwokuba amateeka ge ganyambawo nali mmanyi nga nedefendi nga nze neekoledde formal defense ku musango gwange nkoze 70% okuba nga nfuluma wanze neekoledde formal defense material defense lawyer wange n'abikola bisigadde naye nga kyenjagala okubagamba mukwataganire wamu ne gavumenti bannange temuteeta butabanguko munnanka mulwanyise obwo obuyaaye eddoboozi lyammwe omukulembeze ajja ddiwulira mumuyambeko buyambi asobole okuba nga asobola okutereza ekintu ekikola ki ekiremye nze byendabye bingi nze mbadde mukomera bankolako lipooti wano nga ndi Dubai nga honorable speaker Rebecca Kadaga amaze okuyisa amaze okusamoninga minister of foreign affairs ne bakola lipooti nga bw'osoma lipooti eri ogamba ono gwayo afiiridde mu kkomera era abasinga baali bamanyi ngenda kufiira mu kkomera bankolako lipooti nga nzibu nnyo ne bagiwa nga baagala okuteekawo embeera bataddewo embeera mugiraba I have been judged nze natuuka wano Sweden nga Uganda waliyo inquiry oyo omukyala ne bamukwata nga ne Sweden temanyi nti bamukutte nga bamukwatira ku misango gye Sweden baani abamukwata abo baani abalina obuyinza obwamukwata nga tewaali any arrest warrant for her okitegeera ebintu bingi nnyo ebitambudde mu ggwanga naye abantu tulina okubalwanyisa oba munaakola kyo oba munaakola nze sisobola kulaba bintu bwe biti byono nese nensirika nze nagamba nti mumanyi nze ntandikirawo entalo zange kati nzija Uganda abeekweka mwekweke bwe muba mugamba nti nze sitya asasini ndaba wano waliwo abagamba mbonke sibatya abamafia naawe kati be bantonda katonda yantonda nze ani amanyi lwalifa naye nga tulina okulwanira eggwanga lyaffe muve mu bino simanya opposition simanya biki eggwanga lyaffe lirina emirembe mulina kuserepuletinga buserepuletinzi mirembe gye mubadde mufuna mu ggwanga gye mulina mu ggwanga so sikwagala ate kutabangula mirembe giri mu ggwanga okitegeera that this is SK the true SK anze mbagambe ebigambo bino ate njagala mubitegeere okay thank you so much ndi munyonyi olaba bansiba naye sente nkyayina ate era n'emirimu nkyagikola ate njija Uganda kulwana nammwe bayaayi zizo business zentuulamu era ebintu bigenda mu maaso n'olubira bino byonna ebifo byange kyanga omu kati mwe bamafiya abawulira obubi abaali baagala okunziba kati kamulumwe ntudde mwendaba kambalage boarding pass muŋŋamba jangu mu kimpowooze sobola kujja mu kimpowooze twakinzira mu kimpowooze mwe mwampa ebigambo byenjogera mwe mwampa omukka gwenjogera oba mwe muninako obuyinza mulinganga n'embwa nze nina okukola ki nina obbalwanyisa maani sitole ki memba alo kiki ekiriwo sibaba ndi ku live ndi mukulangira bimafiya bino ebibbi ebyagala okusuula eggwanga lyaffe mu mbeera embi ebitaddewo embeera ndi ku live nze ndi na munyonyi ntudde genda ku live ojja kundaba nze na cheki nze ntudde munyonyi naye obwo bulooya obwo busipi obwo bukola endagaano obwasoma amateeka gakola endagaano g'ebibanja anti bye bumanyi golooza bulina kye bumanyi bumanyi amateeka tebumanyi mateeka era ngenda busibira mu mateeka nzija Uganda ngenda baggulako emisango mwembwa mmwe ngenda baggulako emisango kati bwe mukakasiza nti Uganda erina amateeka SK Mbuga agenda kujja asuwinga prosecution mukakase nti Uganda erina amateeka SK Mbuga agenda kujja agire akole ki avunane bulooyo obwo mugenda okakasa nti Museveni yaleeta eddembe Uganda mugenda okukakasa nti emirembe weegiri ngenda baggulako emisango ate bennyininyini bensibe bo bennyininyini kubanga mmanyi amateeka ge baamenya nga basindika ebintu eno bye basindika nga manyi
eteeka gundi ffe tulina extradition treaty na Sweden oba na Dubai naye bakozesa ontoko bagiyita United Nations kigundi kya ontoko kikkirizibwa okusharinga judicial assistance naye any assistance erina kuyita into proper channel which is diplomatic channel whereby Uganda government nga yo si katale Uganda ng'ensi erina kye bayita a government system nnungi nti waliwo Ministry of Justice waliwo Ministry of Foreign Affairs tulina ne Director of Protocol Uganda nti ebintu bituukira ku ye oba okitegeera bituukira bwe bijja bwe ne bituuka n'agenda nti Ministry of Justice n'abitwalayo naye ng'ogamba otya nti prosecutor gwe ojjawa obuyinza obusindika obusharinga namba no sharing enamba ne prosecutor weno n'abireta mu kooti namutuusa ku kisenge ky'obadde otamanyi nali mu kooti olw'okuba mmanyi amateeka ne mutuusa ku kisenge ne mugamba ebyo bijjawa ng'alina okulaga gy'abijja ekooti ya wano terimba ne mutuusa ku kisenge n'aleeta message zonna za WhatsApp n'aleeta communication zo zonna ebintu ebyekisirusiru amabaluwa mugazije mu kooti segaliiko stamp tegaliiko seal Ministry of Foreign Affairs terina kyemanyi obisindikanga gwe omuntu kale gwe omuntu osindikira otya epapula n'osindika senior n'osindikira epapula okutokyalinga senior citizen w'eggwanga kati nze nga Mbuga mbadde nkozesa abantu 1,300 nga abantu bangi babenefitinga ku ssente zange nze njija ssente ebweru nga situnzeeyo mwanyi nenzireta mu ggwanga nenzija ssente ebweru nga situnzeeyo mwanyi situnzeeyo kisina kyenfulumiza ggwanga naye nze nyingiza buyingiza Uganda is just a dumping place for me kuleeta kulaakulanya kati ate gwe noddira omuntu omu abadde alabirira abantu 1,000 bimeka baabo bendabira nabo balina bye balabirira n'omukwata n'omukuba munda n'omuwaako obujulizi mbwammwe gwe kalooya simanya kalooya ani gwe busipi nzija Uganda ninde nzija nze bampita SK Mbuga mwatankula olutalo lwe mutasobola kulwana mwatankula olutalo lwe mutasobola kulwana namba ne prosecutor weno n'abireta mu kooti namutuusa ku kisenge ky'obadde otamanyi nali mu kooti olw'okuba mmanyi amateeka ne mutuusa ku kisenge ne mugamba ebyo bijjawa ng'alina okulaga gy'abijja ekooti ya wano terimba ne mutuusa ku kisenge n'aleeta message zonna za WhatsApp n'aleeta communication zo zonna ebintu ebyekisirusiru amabaluwa mugazije mu kooti segaliiko stamp tegaliiko seal Ministry of Foreign Affairs terina kyemanyi obisindikanga gwe omuntu kale gwe omuntu osindikira otya epapula n'osindika senior n'osindikira epapula okutokyalinga senior citizen w'eggwanga kati nze nga Mbuga mbadde nkozesa abantu 1,300 nga abantu bangi babenefitinga ku ssente zange nze njija ssente ebweru nga situnzeeyo mwanyi nenzireta mu ggwanga nenzija ssente ebweru nga situnzeeyo mwanyi situnzeeyo kisina kyenfulumiza ggwanga naye nze nyingiza buyingiza Uganda is just a dumping place for me kuleeta kulaakulanya kati ate gwe noddira omuntu omu abadde alabirira abantu 1,000 bimeka baabo bendabira nabo balina bye balabirira n'omukwata n'omukuba munda n'omuwaako obujulizi mbwammwe gwe kalooya simanya kalooya ani gwe busipi nzija Uganda ninde nzija nze bampita SK Mbuga mwatankula olutalo lwe mutasobola kulwana mwatankula olutalo lwe mutasobola kulwana kabe president nja mutuukirira munnyonnyola ensonga zino zonna ABCD nja mutuukirira munnyonnyole ABCD ffe tugezaako kukola bintu birungi mwe muleetawo embeera ne muvumaganya gavumenti mwe mumulwanyisa oba okitegeera tewali mbeera yonna nfuba nange bannayuganda mbabuulira kino ekintu njagala mukitegeere Uganda yaffe nnungi kubanga erimu emirembe bino byonna oyo Katemba gwe muwulira asimanya Uganda bikiiko yaba Katemba abantu abo bw'omulaba batta abantu oyo bamafiya si gavumenti terina kyemanyi kati bateekawo ebyembeera gye mwasomako ffe nze nagisomako obusomi kubanze banzaalira ku mulembe gwa Museveni siina birala bye mmanyi nagisomako obusomi eyo simanya battanga abantu biki kakati embeera gye bateekawo okuvumaganya gavumenti ebyo byonna bye mulaba kugezaako okuteekawo mbeera kuvumaganya gavumenti ekoze bweti naye eddembe tubadde tulirina Uganda bannange kinjagala muteeke mu nkola ate mukimanye eddembe tulirina eddembe weeriri tulina kulwanyisa bulwanyisa lutalo tuba tulwana luba lutalo
tucelebratinga obukulembeze bwa Museveni, tulwanyisa abo abamafiya baali nabo, ate nga tukisobola kubanga tusobola okubalwanyisa, tebalina kye bali. Bajja kutta naffe tujja batta, temubatya. Tujja battira ku Facebook, tubakuba ebigambo bibayitemu, mubooke ebigambo, mubooke eggwanga lyonna mulizibula amaaso, babeere nga bategeera ekigenda mu maaso, mubazibula amaaso. Abantu amanyi ategedde azibule munna amaaso, baleke balimbalimba babuzaabuza, simanya waliwo embeera eno, simanya eno mbeera mbi. Tewali mbeera mbi mu ggwanga, mukwataganire wamu, ekintu kisoboka okutereera. Bagezaako okuteekawo mbeera kushekinga, kukisuula. Okitegeera? Bagezaako okuteekawo mbeera kushekinga. Nze kino kye mbagamba, nze nabajjaji abasajja bakola ebintu ne babisindika ku Facebook, ne babisindika ku blogs, ku ki. Nze ebintu ngenda balaga nga ntuse Uganda, nja biteeka ku screen bwe biteza TV zonna mbirabe. Ebintu bye bagambanga bye banteekako. Era mugambe abasajja nga baddanga awo ne bagamba ya kituufu. Kati omuntu ng'ati ayogera ekituufu, nze siri anti-government. Nze njagala gavumenti yange. Naye omuntu adda awo n'agamba kituufu, kiba kitegeeza alina kigendererwa ki. Basajja bali muli be baagala okusuula ekintu, be baagala okukyonoona. Be baagala okukyonoona, nze mbabuulira. Tulina okubalwanyisa, tuteekewo embeera. Okitegeera? Tuteekewo embeera ng'abavubuka. Nze abavubuka mbabuulira muve mu ebyo. Babeerewo embeera ng'abavubuka. Tugenda kutereeza ekintu, kigenda kutereera. Ekintu kirina okutereera. Si bwe kiri wamma? Bannange nga nsanyuse nnyo okulaba abantu nga bakyali. Bannange mwebale kunjagala ate n'ekintu ekirala. Naye ng'okusingira ddala mwebaze nnyo Honorable Rebecca Kadaga, State Minister for Foreign Affairs, Mr. Okero Lyema, Minister Okero Lyema, Honorable Eli, Ambassador of Denmark, Mr. Sentong, banange mwebale mwenna n'omulala the Minister of Justice, General Honorable byonna ebitiibwa bibyosebo, ate ng'oli muzeeyi wange Kayindo Tafiire. Bannange ebbaluwa nagiraba era ebbaluwa eyo yantuukako. Mwebale nnyo, weebalire ddala muzeeyi, mwebale kunnwanirira, mwebale kunnwanako. Kanzije Uganda tulwanire wamu olutalo luno. Mwebale nnyo, taamala emirundi. Musajja gw'oli musajja nnyo era weebale nnyo, otegeera ebintu, wategeera wabuuka n'otegeera mangu ebintu. Okitegeera? Naye nga mwebale nnyo bannange bannayuganda, mwebalire ddala, mwebale nnyo bannayuganda, mwebalire ddala. Kangende waka ngenda kukola akantu akakola ki